Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Pastor Aloysius Bugingo agenze maaso n'okubeera ng'asaba endiga zigende maaso n'okubeera ng'ate bambi zimuwa ku ssente kubanga endiga beba sponsor b'ekkanisa ya House of Prayer. Abagambye bannange yemmwe bannange munyambe mumpeeko ku kasente azeemu n'afulumya budget ey'ossonda ate boto. Kaakati ate wetwogerera kaakano gabadde masanyu meerere ku kisaawe Entebbe oba ku Ntebbe International Airport ng'omuyimbi Nakinku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. International Airport ng'omuyimbi Nakinku nambe mu wa Uganda Dr. Jose Chameleon agenda maaso n'okubeera ng'atuuka ku butaka okumala ebbanga eriwererako ddala ery'emyezi ng'ena plus ng'ali mu ggwanga lya America gy'abadde agenda maaso n'okujjanjabibwa era ng'ali ne munywanyi we omukyala amanyikiddwa nga Zawede Juliet. Kaakati n'akomyewo ku butaka era abantu bangi bagenze maaso n'okumuwaniriza nga bakulembeddwamu mutowe Pius Mayanja bamuyite Palaso. Kakati no ebyo bwemba ngenze maaso n'okubiteeka ku mabbali ebya Spice Diana ne Uncle Chumi bigenze maaso n'okubeera nga balinnya enkandago. Jjukira nti Spice Olimba yalugjayo olwa gw'okutegwota yagenda maaso n'okubeera nga alugjayo. Kakati no bibi n'ebirala ebivudde mu ebyo kati bw'aba mukutte n'atamu banze naawe munange simanyi. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli njagala okubeera nga nkwebaza n'okwebaza yenna gwe mulungi agenda maaso n'okubeera nga otutegera agatawunyirwa vumbe. Kakati no wenjagala okubeera nga nkwebaliza nti wano wetutuuse abadde Katonda era mwebale genda maaso n'okubanga banywanyi mutulaba. Kakati n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video gimpele like bw'ogiwa like ojjaba nkoze bulungi nnyo munywanyi ate gwe yakasooka okutulaba nkusaba mu bwombeefu obw'enjawulo ennyo nnyini ddala agenda maaso n'okubanga otwegattako mu butongole ng'onyiga akagambo subscribe then okone mukade okaje mu personalize okasem all osobole okufuna emboozi zonna zetuteekayo ate buterevu ku mukutu guno. Njagala agenda maaso n'okubeera nga nkuwanga embeera bwe badde ku airport Entebbe ng'omuyimbi Jose Chameleon ng'atuuka. Kabadde kaseera mwattu ate oba oliawo kanjawulo nnyo nnyini ddala. Chameleon ne muganda we Wizo Manizo bwe batyo bagenze maaso n'okubeera nga batuuka ku kisaawe Entebbe. Bannayuganda bagenda maaso n'okubeera nga mutegeberera bangi mumanyi mbeera ya Chameleon bwe yagenda maaso n'okubeera nga ebeera okutuuka bwe yatwalibwa ate oba oliawo mu ggwanga lya America oba oliawo afuna obujjanjabi obusingawo n'okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga akakana. Kakati nno bangi mujjukira nnyo saga ya mutabani we abanyikiddwa nga Abamakas bwe yavayo n'abagamba nti taata talina bulwadde bumuluma n'obulwadde obusinga okuluma taata gwe mwenge n'abantu abamuliraanye abatasobola mugamba kituufu nti taata weesonyiwa omwenge ku buli ekiruma taata kyonna kiva mu kunywa nnyo. Era Jose Chameleon bwe twalibweyo at least n'ateekebwako mu kifo ne bamugja ku bantu abamu n'alekeraawo okunywa ennyo omwenge ne bamujjanjaba. Kaakati nno we twogerera omusajja akomyewo ng'omulaba ddala muvumu n'amaanyi nga ate oba oliawo mwegali. Abba yabuuza mwabagamba nti mukulu tasobya. Who said inti mukulu tasobya? Kale no bwe tuba tutunuulira ekyamazima matuufu embeera ezimu abantu baffe ze babaamu waba weetaagisaayo okubaayo omuntu oyo ayimirira n'agamba nti kino ne kino waliwo amazima agaluma naye ng'oluusi ye solution y'ebizibu ebiba bigenda mu maaso n'okubeera nga bitutawaanya. Kaakati singa simwanono okuvaayo n'arizinga ensonga n'ekwata ensi yonna twandigambye nti kale singa kati twogera mawulire malala nti twalina omuyimbi nga w'amaanyi nga bamuyita Chameleon. Naye we are so happy and more excited okulaba nga bambi akomyewo mu ggwanga era tukwagaliza okuwonera ddala n'okusuuka buli kimu kigende maaso n'okubanga ate munywanyi kikutambulira bulungi. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleon Mayanja
kakati yawo wenyini ye Pastor Lozias Bugingo akyalemedde mu mbeera agambye nti endiga zange be basponsa bange mugende maaso n'okubeera nga obaoliawo munnyongera ku kasente olw'ensonga zino ne zino. Wuliriza. Mbasaba ku sente kubanga mwe basiponsa. Imagine mu kasente ka katono ngalaba oli co-worker oli sponsor. People getting saved powered by you. Nandibadde ntambula nenoonya basiponsa kubanga basiponsa nabo baagala wali abantu abangi ennyo naye gwolaba neeraga ekintu ekitaliimu Katonda nga simulaba bulungi sikikiriza kubeera nange. Nolwekyo nandifunye basiponsa bangi singa muyitawo nga wajjudde zibbaana wajjudde biki. Bugingo tebakulimba nga tanoonya sente, Bugingo anoonya myoyo. Pastor Bugingo agambye tanoonya sente, anoonya myoyo. Kakati gwe oba mwoyo ogumu ku egyo gy'anoonya, kwata ensimbi omuweeko. Pastor Bugingo wafulumiriza akatambi kaleero ne kagenda maaso n'okusaasaana nga yakamala okututegeeza nti talina wadde kimu kya 10 yadde ezisima omusingi tetunnaziweza. Tulinawo billions baagala billions 10 okusima omusingi gwa pentagon. Gakyagera maaso n'okubanja pentagon. Pastor ageze maaso n'okubeera nga agamba nti mwe basponsor abasaana ogenda maaso n'okubeera nga ate munnange abafunamu ku kasente naye ababuulizi b'ennyeri muliko madyo kama mu bantu sente. Kituufu bantu be basponsor ne radio ne TV obulanguzi bukuba si bwa bwereere nabo buleeta sente. Pastor gira olyako ku ezo endigo ziwummuzeemuko. Naye abajjukiza nti okuzimba pentagon kukyagenda maaso. Pastor Bugingo yavayo n'atugamba yeetaaga okuzimba pentagon 5 mu ggwanga Uganda, buli region yebennayayo. Ayagala ozimba pentagon eggulu, ayagala Embarara, ab'Embale baagala pentagon, n'ab'e Kampala baagala pentagon, buli wamu pentagon yes zayagala ogenda maaso n'okubeera nga obaoliawo ate Pastor Lozias Bugingo agenda maaso n'okuzimbira Bannayuganda. So ng'okyabanja pentagon manya nti sente zasonda bambi si nti sizazimba pentagon emu za kuzimba pentagon ate obaoliawo 5 nambirira gwedde oba okyali awo ng'ebintu obitwala ng'ebyolusaago munywanyi si bya lusaago yadde akamu n'akeddagala. Kakati njagala tugende maaso okubeera nga ate twesoga ensonga za Uncle Chumi ne Spice Diana. Jjukira nti Spice Diana ono lwakeera ng'ennaku endala bwe zikya n'agenda mu studio n'Uncle Chumi ne bakola remix y'oluyimba gw'okutegwa bba. Kakati nno ebyaveeyo Uncle Chumi agamba baagimukaka korabo biki eyo remix tebinyuma. Nagenze mulabyeko ne ku live yabaddeyo akabaata ng'aliko ne Gravity ng'agamba Gravity njagala onyambe tugiddemu biri Spice byayimba temuli bwebeera mbuno nayimba na sita oli nalina muunu kale ebigambo be ebiringa bwe bityo. So ba Spice Gadgets kye baakola nga bagamba Spice tukoyo okukuvuma kubanga ate ffe tetwagala isa mu TikTok munaffe obaoliawo tetwagala muyisaamu gaali tuyambeko ekintu kimu oluyimba olugiyo. Spice Diana oluyimba n'alugjayo ku YouTube channel ye ate kyaleese Chumi ng'akaaba amaziga. Bangi abamuyambyeko nga balwelight mu kola entalo okubeera nga balumba Spice Diana agamba mbu oluyimba lubadde lukoze sente nnyingi nnyo ku YouTube. Ne bannaye abagamba nti oluyimba lubadde lukoze sente nnyo ku YouTube. Gw'omanyi sente mmeka oluyimba olwo buli views 10 sente zaafuna? Oyinza okwesanga nga per view per 100 per 1k view nga badde afunako $0.98. Kakati balamu we liba lukoze emitwalo nkaaga eja views zikwate ozidividingemu by 1000 then bw'omaliriza ogende maaso n'okubeera nga otimuzinga mu 0.98 oba kale oba times 1 ojjalaba sente mekazi abadde akoze. Then atera n'ekirala ogende maaso n'okutunuulira how much did she invest mu luyimba olwo era ne management biki bye yakola nga tonaba complaininga oba oliawo n'okwogera ebigambo ebingi. Sometimes abantu abamu tubabeera nabo okola emikwano n'okugikuuma gisobole okutuusa social capital asingira ddala financial capital mu bulamu bw'ensi eno. Kakati Balista Timo
naye talutumidde mwana agenze maaso n'okubanga wabula Uncle Chumi. Uncle Chumi Luwiraiti akozesezza ensobi. Yes. Uncle Chumi Luwiraiti akozesezza ensobi. Uncle Chumi Spice Diana okuwa obuwi kolabo. Aba amaze oba oweddeyo. Kozi enzigi zabeera akugulidde. Teino masola diddamu zikugulira. Kankubulire abayimbi abo balaba omuyimbi asobola okubeerawo nga mukwano gwo naye omuyimbi okukwata oluyimba akuwa oluyimba si kyangu. Nze nkubuulira ffe abayimbi mikwano gyaffe naye batwagala eno gye tuli tasobola kusembeza wali kuwa masanyalaze tasobola. Muyimbi gwetasobola kutuwa ku Kampala ani? Nze Timo ani? Nite bamalaga gaba masanyalaze. Obera n'omuyimbi obera n'omuntu owakabi naye nga tasobola yadde kuyita yadde erinnya lyo yadde okuwa mention mu bantu. Nze nkubuulira omuntu ofuuka owakabi otandika okubeera selfish. Kyekimu naffe obeerawo naye ng'olaba okuwa omuntu oba omuddemu oba omuvumu okweki ng'olaba nedda toyagala muwa masanyalaze ng'ate biri kugamba bituufu. Negati choina okumanya Spice Diana okuwa oluyimba yali amaze okujja ku level y'aba TikToker. Kati ng'akufuula ki? Ng'akufudde muyimbi wa ddala ensigo erina okuwa amatu. Eno TikTok ogiraba magoma galiwo gavugira aliwo. Abayimbi bangi bazze ne bakwata TikTok eno ne baba bamaanyi ng'era abayimbi ba TikTok ne batasala kujja eno mu mainstream ne batasala genda mu audience eri endala ne basigala ku audience ya TikTok. Mukwano gwange ye tajja nyiga omukunja atasera yakwata TikTok eno ndowooza emyaka nga ebiri mirambirira nga yagirina 2022 2023 ng'omukunja omugamba ki nga yalina sound ezitambula. Tuli mu kkubo tujja buli omu yalukozesa. Mukunja yakuba nga TikTok agirina mu mikono gye. Ne bwe yatuuka mu kaseera ng'ali wali ekyamazima mpawo n'omu kubagamba nti mukunja mikwano gyange baamutuukirira okutuuka Katonda lwe yamwebbululira n'amuwa oyo omuzira kisa yamugamba nti nze Sonko nzize we nti nze Sonko wendi nzize tugende mu maaso n'okuba nga ate tutambula n'okulaba nga wali kyovula kati mwegendereza nnyo na mu buli kintu kyonna kyakola. Wabula nga abayimbi bangi abanene baali mikwano gye. Waliwo n'omu yatuuka n'amugamba mukunja omanyi jangu obeere wano eno nange. Mukunja n'agamba kati neetaaga obeerako ewange wempita ewange nga ne wemba nvuddewo akaana kange kajja gamba nti wano wewange. So oluusi bwe baba batuwadde chance mu bulamu tuzirecognizing ate tuzikwate bulungi oba oliawo ziyinza otuviiramu ekibala enkya. So Uncle Chumi munnange revising ebigambo byogende maaso n'okubanga oluusi obitunulamu oba oliawo nga wakyaliyo chance ekolagana ne Spice Mungu bwali bagezesa bana omuyimbi omulala. You never take it for granted. Kozesa chance ya at least yebereko social capital je kuongerako, then from social capital ojagenda maaso n'okubeera nga then ofuna ne financial capital weyongereyo kubanga social capital yekola financial status yo. Abantu abakuliraanye mu ssaako bwe bati be bakola ekyo kyolina okuba mu bulamu bwo. Wabula kibi nnyo okubeera nti omugagga Bobi Wine yagamba yakozesa ekigambo ekigamba nti omugagga omu mu baavu 99 yaba omwavu ow'ekikumi nti ekitegeeza abantu abatwetoolodde wano 9 ku 10 tubeera ntufaanagana embeera zaffe. So buli lwolina n'abantu ab'enjawulo abalina ebirowoozo eby'enjawulo n'ebigambo eby'enjawulo naawe birina engeri gye bipolishing obwongo bwo n'ofuuka omuntu ow'enjawulo nga tebakyakulabanga wa bulijjo. Kansubire ebigambo binene birina amakulu era byakutugattako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi tusingane mu mboozi endala mpitirivu wabula tuwerabira nti gwe yakasooka otulaba agenda maaso n'okusubscribinga ku mukutu guno ate era mu ngeri y'emu nkusaba video gimpere like bw'ogiwa like ojja bonkose bulungi. Banywanyi yagala olanga
naffe noti 771 453 ne noti 771 453 ne noti 726 457 ojja okuyita ate otuwe business tugirange. Mbagaliza bimunjagaliza tusinkane mu mboozi endala mpitirivu. President Yoweri Kaguta Museveni amaze okukakasa nti ababaka ba parliament bafunye millions 10. Tukomawo n'emboozi eyo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.